toyinza kukwata wa minisita n'owa Balaam nga Bebe ali awo. Kuba ebintu byakoledde NRM olwaleero ye yandibadde minisita. Abantu b'olimu sirabwe kwate ekkubo genda kavule oleka mu kyalokoka. Essaawa yonna ne Kenzo yandifuna oba minisita. Afuka wannooko addamu n'afuna amaanyi gotalabangako. Ebekuulwa alina okubeera ku makya n'amanya nti abantu baalimu kati abeesirako baamukoowa. Abasajja bonna babawumuzza. Kati ate oba Muyingo yabba ki? Kuba be basinze okuwummuza bonna abamu bamabaati, abantu bonna be bakwatira mu buki batera beyita buli afe, abalala babiyita buli bw'embuzi, ababba amabaati g'ekalamojja n'embuzi. Era kwabo waliwo yabuzeeko maamawo. Mama Nabbanja. Mama oyo yabuzeeko twalinze mama muleke agira alya ku byaliddeko. Emabega gawo namulabanga ennaku ezo nalabanga adda mu kyowe Lusennyonyi n'agamba nabbako sente mwandebako nga banteeka mu bitaala babba ebitaano bya mpuuga. Mama Nabbanja nalaba yakambuwalamuko awo. Yabikoowa. Yakambuwalamuko bali bamulangira biki. Amabaati neko yagatwa. Actually yagegabira. Kuba toyinza gaba. Andi yagayemulekerawo musibaka amabaati. Nange amabaati nagasanga waka nga geetwalako eyo wakatiya. Lwaki tebagasula wa Kyagulanyi Magere? Abamwagaliza. So abantu bonna Bobi Wine ekintu kye yakola Honorable Kyagulanyi okutandika okugoba buli muntu omulyaka buli gwakwatira muki mu buli bw'enguzi nga amugyako ekifo. Ne Museven yatandise okuppa omwana naye bagamba mugoza dda kubira engoma n'okolaki n'ozina kati mwami Museven singa yatandika nekwata abo abali b'enguzi ng'oli bw'omukwata nga alina essente zabbye mugyeko ekifo ky'alina mutwala omusibe tomuleka bulesi mugyeko ekifo omusibe eggwanga lijja kukereera. Kati munnuutu sisuubirayo muntu mulala kuddamu kulya ssente za musajja. Buli abadde asuubira ajja kugamba olaba mpuuga bamugoma olaba kuba mpuuga abadde wakabikiriza obagamba abadde kikonge kinene nnyo omuntu aweebwa ekitiibwa ow'ekitiibwa. Naye kati buli alowooza kwetyaga olaba mpuuga bamukola bati ssente z'obusajja kanzireke. Big Brother Uganda, nze Jamal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weekly roundup. Tubeerawo mpolampola. Ndine Vegas. Tuli wa Bonnie Barista Coffee and Cafe. Fuel for the day. Basangibwa Coffee Tower Building ewa Bakuli. Naume, Alex, Dioni, Hamza, muri Mayfair, mwebale. Hussein oli Dubai, webale. Hussein naye sinaba kulaba bayida wali ongambye business ya sindiba business ku radio sinaba kulaba business because okimanyi bulungi nnyo company tulina ogiranga kati bodda mu bintu by'amalala omanyi mu abagagga muli bakugambako bugambi walabye omugagga kirumira bwayo abagagga nabo banyiiga yanyize n'avumwero si wano emuyenga namutabukira oyo wero si wano namugamba wakalabyeko yavudde mu mbeera
Neja Katirumira yabadde ku side entuufu mutuufu nange natunulidde akatulipwako tayombangako byonna bibeerawo tayombangako ate n'omusajja oyo ebbanga lyamaze nange mutegedde mugagga era omusajja oyo kimanyi nti omusajja ambasada lwakuba eggwanga lye bamuwana terizzaamu maani doesn't matter ekyo ekitiibwa kyokka omukulembeze okusiima nti kali gwe pulezidenti gwontiikirira ekyo kirala ambasada ng'omuwere watali ssente naye yayombye oli omuyindi kyamaniro si waduse naye yabadde mukalu naye nasituka namuyindi naye muyindi nawealinga omuyindi dala yafaanana sudiri yafaanana sudiri naye abagagga bayomba bulungi yayombye mu luzungu nalabye oluyombo nebatumalira data wabwereere entambula nengenda wali abedi bwanika ndaba obusiru bw'omwanya ate oba ovumye kumajjajjaawo ejjajja wange baba tategeera mukolere ki kiki ekimuno ekyokuba nga olowooza nti ali ekyo toyogera oyinza kuvuma muntu akujje ku ziro n'akuteeka waggulu ate gwe n'oyagala omusuule olw'okuba buli waafuna akapisa ayimirira yasooka n'akuba Kyagulanyi kati nalabye ali ku Secretary General namulabye ali ku Secretary General Rubongoya kati bw'anaavaawo ajja kudda ku Bobi ave omanyi kati ebitalina amakulu tetuliwa nnyo ki makulu naye lwakuba ffe tunaamusiriikirira ajja kukola ki ajalooza tutte wini so era abatulaba kyova atumuyisaamu tuba twala ne tumuwa n'afuna waajya n'atereera tategeere tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Abantu nga batabukidde ddala bannange ebyobufuzi no bitabula omuntu by the way bimutabulira ddala. Kiki ekiriwo mwatulu tutambula yuzifuluidiyoti nambazi kuyayita yuzifuluidiyoti kati minisita sitaliko ka honorable minister wabula bamuyise Mr. Balaam nsajja yatunda busoda yajjanga busoda Abirex naye yagamba watunda busoda ekigulu kya Bobi Wine ekyasooka walinga otunda busoda bano abaana basitula abo bokisi kati minisita mulamba minisita w'ekikola ky'abantu abaana naki n'abavubuka naye Balaam akyali muvubuka oba it doesn't matter ayina kagamba ye president asiima busiibi Balaam ono tugambe nti okuddayo wali okusoma kino ekintu yali akitegeddeko kubanga yaddeyo n'asoma kwikira awo ne bamutikira wa doctorate bamutikira amakati ebintu tebijja tewali gwe bwadde minisita nga tewali gwe bafudde minisita atakisuulira tewaliwo era waliwo noono omukyala wa Kenzo bamuyitaani ani yagambye nti mukyala we si mukyala mukwano gwe mukyala wa Kenzo mukwano gwe manyi waliwo ebintu ebimu kati omanyi Kenzo era mbalabyeko ku Twitter awo nga beetwala nga beeyozaayoza amutuye naye nange kwekisi namuyozaayozezza Kenzo agenze nakola ki namupostinga ekisooka kati omanyi bwe kazzeemu mu comment section kamugambye you are welcome Mr. President naye kati nano essaawa yonna ne Kenzo yandifuna oba minisita naye neewunyiza ate Bebe kulu bamulese emabega Mr. President musajja wamulese emabega Bebe kulu ebintu byakoledde enaane olwaleero ye yandibadde minisita kyembuuza bw'atakeere toba Balaam akoze nnyo okusinga Bebe kulu alina okukeera ku makya n'amanya nti abantu baalimu kati
abeesibako bamukoowa n'akeera n'ajja kavule obeeka mwokya olunaku Bebe lwanajja kavule najja ku Nuupu n'alokoka. Toyinza kukwata bwa minisita n'owa Balaam nga Bebe ali awo. Era mbuuze kiki muzeeyi kiki Bebe kulu kyeyakola muzeeyi okuviira ddala wansi. Bebe ye musajja gwe ndabye awagira NRM atakyukangako. Bebe kulu abantu b'olimu balaka tebakwagala kuba ne Balaam yakaddayo okusoma afunye obwa minisita nga gwe tebannakuwa yadde n'obufu obwo baagala ojja obayimbire ng'otuuya n'ogende ojja oyimba otuuya n'ogende. Bebe kulu abantu b'olimu sibalungi kwate ekkubo genda kavule oleka mukyalokoka Bebe kulu n'amala akyuka n'afuka owenaalemu amaanyi g'aba nago gaba mangi sole n'afuka owa Nuupu addamu n'afuna amaanyi gotalabangako nojja n'ogandiye sali kaseera ako bakafaananyi nga Bobi yamwambaza enkofiira nga yeyambaza Bigayi n'amugamba n'amwambaza enkofiira. Nzikiriza gwe pulezidenti wange. Bebe kulu tewaliwo omuntu ayinza kuddamu musinkana yizikale na biki olaba kakati ali sayidi eyo naye simanyi oba basobola owangaala kakati ayinza okutya okuswala naye kyo kyokka kyalina okukola abantu tebamwagala. Toyinza kuwa Balaam bwa minisita nga Bebe kulu abaddewo emyaka mingi omuwala yaani bamuta Nyamutoolo bwatyo Nyamutoolo. Naye byonna bye tubadde tulaba ebibaddewo ng'oggyeko kale ekya Balaam mu obwa minisita ate n'oleka Bebe kulu alwanye tetakyakola atya kubanga bakwata buchamani ne bamuwa obuwabuzi bwa pulezidenti bakwata aboyina buchamani kyonna kyekiri bamuwa obuwabuzi. Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalook ng'omuntu wo inamukaabira jangu bakukaabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nga tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City ate teweerabira tukola ne delivery kola order yo package yo tugikuleeterawo omanya ebisingawo tukubire noti 74952 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda. Twogere ku kya Balaam kubanga tusinga okutegeera Balaam agenda kukolera abavubuka tugambe tulowooze muno mu kyabavubuka oba ne kuba nti kati abayimbi waliwo omupiira ogugenda okuyitawo buli kaseera agenda kubanga apevinga we engeri bayinza okuyambibwamu. Balaam mayinza saa nnyo okukuba ate ate musingaku naye kyemanyi ku Balaam nti agabye ki akuliyetinze kange gena March Balaam already abadde ataddewo ye nga creatinze employment atya marediyo ge kuba nategedde kati muri disitulikiti atekayo radio 4 radio 8 radio 6 bavubuka abo bebakola ki nebakolamu naye ze musala kuba Balaam oyo abonyeebonye asola obwa minisita bw'aba abukozesa ekyo ekituufu kyateekeddwa okukola. Saagala kuyimirira wano kumukuba
naye nga nze ndaba bwandibadde busaanira Bebe Cool oba minisita oba Bebe bamuseko pulezidenti amuseko nga ogamba first oba babeera ani amuddirira toyinza kumma Bebe baminisita n'obuwaato essaawa zino kitegeeza ki eri Bebe Cool kubanga pulezidenti amulabyewo tebamwagala yesiga bamukozesa ekito ekyaffe kyale kye bamukozesa bamukozesa n'abakolera mu zikampeyini ate akola Bebe kubanga nalabye wano e Masaka Masaka si bya Museven ya muhoozi kati akolera muhoozi naye naye Museven yapa yamugoba ova wanyiiza taatawo mulotoni kibi nnyo kye yakukoze oyinza obutakitegeera naye banaffe abamugisha and Nandi bali awo opposite State Square e Kampala wano mu kibuga wakati beetegefu okufunira empapula zonna ezeetaagisa okutambula kubanga oyagala okutambula okugenda mu nsi ez'enjawulo wabula bano kye batakolako abawalabu abo tebabategeera bulungi naye gwe obanga oyagala okugenda mu Europe Asia oyagala okutambula mu nsi zonna agenda banafu abamugisha and Nandi tours and travel basobola okukuyamba. Ham Connect Uganda Limited baliko Tower building ku ground floor. Banafu aba Century Property Real Assets batunda mataka bagalina bulungi nnyo bwotuka onobuuza Joshua basobola okukuyamba. Abanina guest house basangibwa Namuŋŋoona era nkugamba nti bw'oba olina gy'oliyo ng'oba oyinza kulina guest house osobola okubeera ng'ate ebintu bitambulira ddala bulungi nnyo. Besides waliwo banafu abalala babayita n'obulango bungi nnyo ate popular wange aba Divine Hotel nkujjukiza nti Divine Hotel olunaku lwa Easter emitwalo 5 okuyingira n'emitwalo 3 abaana abato kwezo sente zosasula kuliko emmere sente zosasula kuliko bouncing castle sente zosasula osobola okusulawoko wejeetaano gyo webaka nga kuliko n'ekyenkya wejeetaano webaka nga kuliko n'ekyenkya batugabudde ku Easter twalayo it's a family day out twalayo abaana bo mu kyakale kyekifo kyokka ky'obolowoozaako okutambula okugamba nti weewummuzeemuko naye nga bone barista oyo ye muka ayina kakaawa akagologola emisuwa kati wanga kano kendiko bakayita bate tewasiibye zenze mmanyi ne mungu wange weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75979386 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. bone barista basangibwa wa Bakuli pozi tewasiibye Vegas ali wano yayinza obabuulira engeri gye kawoomamu ku FB Tower building waggulu eno floor yaki manager yakubiri bagimanyi yakubiri number 4 tulina manager wano yakoleddeyo kagundi kakaawa Vegas kali kate pozi wagamba mukola kinaki Boni Barista Coffee and Cafe Limited yeva bakutakati mu kukola okupaakinga n'okusomesa enkola ya kaawa. Tukola kaawa mu bika eby'enjawulo omuli espresso, cappuccino, black coffee ne latte. Tutendeka ate era ne tugaba ne certificate eri abayizi ababa bakuguze mu kukola kaawa mu bika nga V60 coffee, Chemex coffee, Aeropress coffee, Siphon coffee, cold brew drip tower coffee. Tusangibwa Kampala wa Bakuli ku FB Towers building omwaliro ogusooka room number B04 okulira n'amafuta ga Haas. Okumanya ebisingawo 0703 07 43 65 ne 0784 11 27 21 oba tukyalireko ku website yaffe ku www.bonibarista.com. Boni Barista Coffee, fuel for the day.
osobola okwogererawo ne bakuwulira. Kola ebika bya coffee bingi nga mulimu commercial coffees mulimu cappuccino, latte, flat white, lungo, extrato. Nitukola specialty coffees katika kano kemba waddeko bakaita Aeropress ebiranga manyi brewing. Awo otegerere mwanya entuufu n'amaanyi gaayo. Bw'oba olina omwana omuto, olina newborn, olina ebintu by'abaana by'oyagala ebyokuzanyisa, olina ebintu by'oyagala by'abaana babayita digida baby villa, basangibwa ebunamwaya mpozi mukibuga wakati balinayo edduuka eddene ennyo. Gendayo contact them, awola enamba y'essimu esobola okubafuna banafa badigida baby villa. Oyo no atwegaseeko naye musajja wa NRM naye nze nakkiriza ne manya nti tunatambulira wamu. Ayagala nnyo NRM era ye mwogezi wa Balaam Balugahale Minister ye mwogezi wa Mr. Minister. Ekikoze obinyo nti ennaku zino tebikyalimu bya honorable. Minister nakkiriza dda kubanga kati nyinza okera ku makya engeri gye ndi omuvubuka. Siri mwana ndi muvubuka. Ono si muvubuka. Ni muvubuka naawe. Jamalo oba walaba ku mbote tu. Tusaba muvubuka. Wangamba konti waliko mukayimba kakutwali walini buboli na kagoma ka Rubendera. Bera muvubuka Bobi Wine si muvubuka. President wange si muvubuka sawa zino. Bwe bana ali mukagoma ka Rubendera tegeza Bobi Wine si muvubuka. Ali muto bwe yaluyimba. Yali mubato. Myaka 17. Kazo na ine mbeka. Bali abakulu be abebuuzibwako. Leswa mwanzo myaka na musango. Ataina waje ya chito. Bedi samwale. Myaka bamwita Medimez. Yeye anambatiza. Principal myaka na mwensa. Alimanyi nemeka. Ona enemeke yali mwana mutoka kama kalunga. Yali mutono yali mukulu akumulira ekito. Mata nsofale myaka na mwensa. Kuna buka muyinga le myaka mbyakala nnyo. Ola Museven agamba wansamu. Ngate yajja mu nkaaga. Agamba wansamu ngate yajja mu nkaaga. Yajja mu nkaaga ate agamba wansamu. Emyaka 12. Esimeno kwa myaka 12 ng'ategeera nga bw'ategeera. Museven wa myaka 12. Babajiri nange ono bw'ayogedde ng'ategeera. Mugabe yafa wa myaka emeka. 10. President Museven asinga Mugabe. Yalogera alina obukyayi. Bawe njogedde ku president yali myaka na mwetaano. Alina okuba n'adisana asazeeko emyaka 3 miramba ntukkiriza. Gy'otuwa gy'ogenda jjukkiriza egibanga emyaka eyo gy'alina nga gy'alina. 10 kubanga tosobola Museven ye muntu yenka gwe naakalaba nga talinayo muntu gwe yasoma naye. Balagawwa nasoma oyo Ogi wange. Obi wange oyo. Kirabangako ye muntu yekka. Oba kale yasoma nabo nga bakaddiwa ne bagende. Ate ng'agamba yasoma. Yasoma. Efugibwa omuntu ataasoma. Abantu betumanyi ng'abantu ababe yabasanga mu nsiko ba Dokita Besigye ng'olwedde yayingira dda politics. Agenze kulwana. Ne bakuteerawo miliyoni 10 ne baganda eterayo Kyabala Uganda lete Ogi wa Museven wa Obi. Sole zikuggwa kuggwa. Bendi yali. Taina yadde omusomesa yamusomesa. Taina yadde Obi yadde Ogi kati aba yasomerawa.
Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education. Obanga wadde omulitatwala mu kiseera natukkirize olwaliro minisita mwekitiibwa musege minisita w'abavubuka n'abaana tuyagala minisita so Balugahari Mr. Minister. Minisita kimala Kubanga si honorable minister. ne kati kyembuuza nabo baba walidika oba Uri minister nawe bamuwalidika. minisita mulamba gwe omwogezi we mugenda kweyaga Kakati mpozi gwe mwogezi we. ndowooza tunatumira ddala ono Minister Balaam Balugahari kati tukyakumanyi ng'erimu negye lwaki tukumanyi nga promota kubanga omutegesi w'ebivulu akyategeka naye ku radio z'abadde ayina baabo ndowooza agenda kwongerako buli disitulikiti ateekemu genda kukola radio sizize za muhoozi ndowooza nyo abantu batyo bakoze ebintu byabwe mubituume mugezezaako ngaani okutuuma ngaani atumaani omulala ono atera obituuma atumaani kamera ngange rediyo eza Balaam za muhoozi kati ngamba ngaani mukitundu mugaba bamukozesa byonna byaba muhoozi ujja kulwawo bannayuganda bo temumanyi nti bakozi mukozi naye essaawo kakati hamwajjawa sente ezigula ekisaawe kyennakivubo bano si bakozi mu kibuga wakati baliwo okulaba abakozi kyenkubuuza oweza njagala nkubuuze tugende mpola mpola hamwajjawa sente ezigula ekisaawe kyennakivubo n'afuna sente ezijjawo akatale k'eggwanga owina Mulungu Diaspora Foundation nga yegattidde wamu African Canadian Foundation Back to Sako Global Conference mu September jangu nsisinkana abakugu ate oyige nga bw'ogabanya ebirowoozo tuyita ba doctors ba nurses ba counselors bannabyamizannyo ba administrators ba social workers abasomesa bannabitone abayizi bannamawulire n'abalala bangi ba international participants mujja kusasula Canadian $430 ate abanayolesa mujja kusasula Canadian $520 ba Canadian participants mujja kusasula Canadian $200 obakyalira eventbrite.ca eno global conference ekwata ku substance abuse addiction suicide ne mental resilience okumanya ebisingawo genda ku mukutu gwa www.canadianfoundation.org oba kuba essimu +167 740 195 oba +146 835 874 oba +137 259 195 oba +256 705 518 ate n'osobola n'ogisindikako mobile money oba tu emailingire ku info@africanfoundation.org tusuba global conference etegekeddwa African Canadian Foundation. ekifo ekyo nga bwe yakiraba ku luli nakatala awundi yakulaakulanya ki nga n'ekisaawe kye yazimba tekiri ku mutendera gwe baagala olwaleero tugenda kukyaza AFCON naye nakivubo tagenda kukola lwaki bamugamba azimbe ekisaawe yakizimba ate n'akyetoolooza amaduuka bizinesi ekisaawe kyo tekigenda kukola
kitegeeza yatuzimbira akasaawe kutuwugguusa kutuwuddisa tukkirize nalina ki kyazimbye ekisaawe kutuukiriza gwe mundowooza yokkiriza Vegas nti amu tayongeddeeko ku Uganda mu nkulaakulana amu yeeyongeddeko nga ye na bakama be bakolera tayongedde ku Uganda ye nga ye ne bakama be ba Museven ne Muhoozi bayongeddeko kubanga bo basolooza buli lunaku mwenga mu aba NRM abali mu buyenza okunoonyereza kwe mukola nayo kyebintu ebyo abantu beeyokya akatale kajja dda emyaka 7 emabega naye tebaleetanga lipooti Unye ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath ffe aba Nina guest house tulina luumu eziri self contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri parking ey'obwereere security ennungi nga ne privacy y'abaclienti baffe yankizo nnyo gye tuli tusangibwa ku Hoima Road ennamuŋŋoona nga wakava ku Toto okumpi ne Gombe SS tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina guest house a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772443 bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende ku Hoima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basolooza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi.